bya NUP byawedde bitya kakati bannange olunaku olw'eggulo kibiina kya National Unity Platform baali balina okuggulawo ekitebe kyabwe awo abamakeeta abaki bwayise ababwayise ndowooza baali balina okuggulawo ekitebe kyabwe kakati ginajjukirwa nti gulinga mwaka gumu ndoza mwaka nga gumu oba mwaka gumu n'ekitundu emabegakaawo abannaffe aba NUP baafuna ekifo awo ebwayise era baali batandise ndoza n'olunaku lw'abavubuka I think it was early this year. Abalutuliza bali batanze okutulisizawo enkiiko naye nga enkuba bw'etonya ndoza tebalinawo shelter yonna. So finally ekitebe kyabadde ready ndowooza okutongozebwa era olunaku olw'eggulo babadde bamaze okubanga enteekateeka zonna ezisinga ziwedde. Wala twagenza okuva wano omutwe kye network Bob yatugambidde nti efudde ne bagezaako era n'agezaako naddala nga sawundi alina engeri gyakutukakutuka kyazuuliddwa nga amagi gadolede mu kifo bwe gali mangi. Kinajjukirwa nti nno RCC w'e Kawempe yaweereza ekiwandiiko eri abakulu bano ng'abategeeza nga bwe batajja kusobola kubanga bafuna bukumi kubanga omukulembeze w'eggwanga agenda kubeerako mu bitundu ebyo ate nga president ye number 1 waaki w'eggwanga so security erina okubeera priority kakati ndowooza okugyawulayawulamu okukwata ate ya president n'ogiteeka eno nga kiyinza obutakola ki obutaba kirungi kakati bwetu president bwetu RCC ndowooza n'ab'ebyokwerinda ne bakwata security erina okukuuma abantu ne bakiteeka mu bitundu president gy'alina okukola ki okubeera kati ne bawa security erina okuziyiza abakola ki abamenyi b'amateeka njogedde bubi ongambye security yali yeetagisa president wali ekitegeeza security yonna erina okubeera side eri president wali right kwabeerawo abantu bangi waliwo ekuuma eddembe n'ekuuma batabangula eddembe era amadde ngenda kuzzaako security weba tebayadde temala ate kati yabadde ekimayo kyeno yalige yonna eyaggweredde ku mukulembeze kaakati ne anyway ndowooza ekyo kiyinza obbeerawo naye ndowooza ebiseera ebisinga awabeera abantu abangi ndowooza bayagadde baconcentrating ennyo okukyala kw'omukulembeze w'eggwanga mu kitundu kaakati kyo kituufu omukulembeze w'eggwanga yayiseeko awantu awo era n'emmotoka yalabiddwaako yayiseewo buyisi teyabaddewo yayiseewo n'agenda paka wali e Kawempe ku factory ya Harris International bakukolera reham n'ebirala era nga baadde balina byamuyisaamu bwe bamaze n'avaawo n'ayitamu paka Nakasongola ku kampani emanyiddwa nga Chike Tropical Fruits Limited era nga bano badiringa mu byabibala yes kakati okusinziira ku bannaffe ba National Unity Platform oluvannyuma lw'ekyo ekyabagambira ne bagamba nti kale wabanga olunaku lwali omukulembeze lwagenda okubanga ayitamu kale tetulina buzibu katukole enkya tujja kukola enkya era olunaku olwaleero balaga nti enteekateeka zonna ziwedde okubeera nga baggulawo ekitebe kyabwe kati president ye gyeyagenze yavuddeyo kati bwe bweraliikivu bwenina nti yakomyewo kuba yinza olina okwagala okudda okuyita we yayise ng'agenda kati awo kyekyetagisa bo baabuuziza nti leero talinayo gy'alaga ng'era kimwetagisa kyogolaba etteeka liri kugamba nti tegeeza ku poliisi ekutegeeza ekiriwo bayinza okutegeeza nti kituufu yagenze jo ne teyakoze eki teyakomyewo zijja kuba ziwera 3 ez'okumakya oba 8 tumusuubira okudda ate tumanyi budde butuufu ne waba yakomyewo kira ate ayinza okubeera olina walawaalaga ono omukulembeze wa ggwanga era nga yeetagisa okuyitaawo oba ekyo kiggula bakiveeko bayingire kiyingire kibeetagisa okukiggulawo kuba nakyo kiri awo we mutakiggulawo temukibeeramu oba bo nabo bali ready okubeera nga beextendinga paka omukulembeze waggwanga alibeera nga tayitayo kuba nze ndowooza ekizibu kiri ku kigambo kuggulawo mwe mujje muyingire ekitebe kyammwe mu mirembe weno mwe mwazze wanaani yabagaanye kati nno byonna tubirabye oba nzazze eyazaalibwa leeti NRM erina ekitebe kiri ku kyaddonda awo kati mwe kyemutamanyi ekitebe kisooka mu mutima ne bamina ekitebenkera bulinga butukuvu Katonda alina sooka kukutula ku ntobo ya mutima kati tubadde tukikolako for the past 37 years kati twatongoza namutaayika w'ekizimbe kye tugenda okuzimba and I think kigenda kubeera ekisinga obunene bano bazimbye akaduuka bontegeera kupapiriza wamma mwakajjajjo jjuzi abaana online bagambye what we ordered and mwana ku plan naye za plan bayigenza kituuza wega tekyejjaawo
Nange mweyogeza. Naye mwasondako, wemba temwasonda mufaayo. Mwandi kyogedde singa omusajja abadde tabavaako kuba nange badde baagala akeedi. Sente z'ekitebe mu bigambo wa Pentagon ng'abaleetedde ovo. Kaakati we tweyongerayo nga gye twatandikidde abaana ab'omwaka 2023 ekibiina ekya P7 nga bamalako primary level bagenda kuba leero rather briefing okuteekateekebwa kyekibuuzo ekisookera ddala kasita omwana tabeera prepared eyo pepa abanga agigudde initially we baali batugamba. So abateekeddwa bonna okubeerayo ku ssomero babayitiremu bababuddeebudde babagambe temugenda kufa simu abasoose kino kisoboka era mujja kuba muyita. And then over the weekend wajja kubeerayo of course okusaba okwenjawulo ng'era babasabira byonna bye basomye Mukama Katonda kati yasigadde. Yes. So abazadde bagenda kubeera mu keetalo keereere and all that. Kakati now this should be like a warning to primary teachers. Bunaku twadde tujjana tugamba abakulira essomero bw'eriti baakwatibwa, abakulira essomero bw'eriti baakwatibwa and all that. Ekisookera ddala mu kwagala okubba ebigezo. Then ekirala waliwo era amateeka ga UNEB amala olumu ge tutatera kugenda mu deep naye nga abasomesa bagamanyi. Kakati waliwo omukulu w'essomero erya Kisugu High School eryo nno nga liri eyo mu Makindi eyo mu Kisugu. Omwami Celestine Kasolo myaka 47 gulo yasimbiddwa mu maaso ga Grade 1 Magistrate Court wane Makindi era n'abeera remanded e Luzira olwa ensonga waliwo charges yakwatibwa. Kakati si kubba bigezo. Ate ayinza okuba mumanya abasomesa mulimu abaana baba bakola emisango ku ssomero, mulimu abaana nga bakyabangibwa, mulimu issues ezibeera ku ssomero. Kakati baticha bagala nnyo okukwatira ku time ya exams. Naye UNEB abaana batandika okukola ebibuuzo bafulumya amateeka tewali musomesa asalinkiriza ku examination room tewaliwo kikuba bo basendinga ba supervisors and all that. So mukulu ono whatever cases yalina n'abaana be bamentioninzaawo mu mawulire yajja ate nga bali mu examination room n'abajjayo abo batudde ku deskize. Ate tteeka ligamba abaana eyo room gye mulaze nti examination room erimu ba supervisors bateekako even out of bounds and all amateeka agajjirako ye ng'agamba oba basituke and all that. So bamuloopa poliisi nemukwata nemutwala because oyinza okulaga nti nabaano babanja school fees obajjawo kumbe oyagala genda babbira bigezo. Katono Segwe yagambye nti kale konnemesa ebibuuzo naye kankuloope. So bw'atyo omukulu oyo kati yabadde bamusindisa Luzira nga bwe bawulira emisango. So kino kiddayo nti wakati mu butuufu bwo olina okugoberera amateeka. Temukkiriza busungu okubafuga. Ekyokubiri twagala okusaba gavumenti luli amasomero gakkirizanga abaana ne batuula nga tetulina ngeri gye twaccessinga results zino. Muleke amasomero gabeere in control of the supply of the exams. Amasomero. Ate kale mukwate code zezo. Then also abaana bano nze njaga naddala P7 ne senior 4 kale ne senior 4 katonotono abaana bano batya aba supervisors babeera bakambwe nnyo wabeereko baticha baabwe abengaging you know like when you look at someone you know ne supervisor kiki mukutiisanga ebyogenda okukola obimanyi batunula bubi batiisa ola twalabanga basirikale n'owulira ng'otidde balina okubeera bayitanga mu nnyo mu nkero omwo tojja gujja sikatirindako kale kakati wamma we tweyongeresa abasomesa P7 abagenda supervising ebibuuzo bya senior 6 temukisussa kale ndowooza twetolwe tukomewo